Musaza Kyaggwe wabaluseewo olutalo lw'ebigambo mu bannakibiina kya NRM e Buyikwe wakati wa nnyini ntebe w'ekibiina ekyo mu disitulikiti Sserunjogi Godfrey n'eyaliko nnyini ntebe w'ekibiina kye ekimu Nankabirwa Harriet Kimyanso ng'entabwe evudde ku Sserunjogi okusaba Nankabirwa ave mu kamyufu k'ekibiina aleme kuvuganya Minisita Kajjenyi Nankunda Diana Mutasingwa ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Buyikwe. Omusasi waffe Dennis Ssebwami abirina. Sserunjogi asinzidde Wakisi mu munisipaali ey'Enjeru n'ategeeza Nankabirwa mu lwatu nti aleme kutataaganya Minisita Diana Mutasingwa kumwesimbako mu kamyufu ka kibiina nti kuba byakoze birabwako ng'asaanidde okwasibwa bendera y'ekibiina nga tavuganyiziddwa. Naye olwaleero era nvuddeyo nga nsaba Honorable Harriet Nankabirwa nti akkirize Honorable Diana asooka atwongereko mu maaso kuba lw'ensonga lwaki musabye nti ndaba nga ayongera okwonoona essente ate n'okwonoona essente za minisita. N'olwekyo nvuddeyo okumusaba mu lujjudde wano e Wakisi akkirize addeko wabbali oba bakkaanye amuleke agira atukulembera. Kati omukyala yakabeerayo emyaka 5 gyokka. Wabula Nankabirwa naye abadde mu kifo ekyo bino olimugudde mu matu naye ambali ya Sserunjogi nti naye tasaanye kuddamu kuvuganya ku kifo ky'obwa ssentebe bwa NRM mu district nti kuba ebbanga lyamaze nga essentebe ekibiina kyafiirwa ebifo byonna. Neewuunyiza nnyo chairperson agenda okuvaako amazeeko emyaka 10 mukulu Sserunjogi ng'agamba nti nze ndekere aliko mu kamyufu ke NRM yerabidde nti nze natandikawo NRM. Ekyokubiri yerabidde nti gwayagala ndekere bwe tuba tuzimba Buyikwe tulina okuzimba n'omuntu alumirirwa Buyikwe amanyi byonna. Basebo ne bannyabo ekibakulekera nze ndowooza Nankunda yeyandibadde alekera Nankabirwa. Kyensaba mukulu Sserunjogi waba ayagala abantu balekere nze ndowooza naye yandirekedde Kalangwa kubanga ye akafuga emyaka 10 ate ekisanja kye ab'opposition bokka be bajja n'olw'ensonga eyo takyalina naye kyatugamba. Ku lwa 48 akatonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja nze Ssebwami Dennis e Buyikwe. Mu ssaza Mawogola abakulembeze b'essaza eryo batandise enteekateeka ez'okukuza olunaku olw'obutonde mu Buganda. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito azigoberedde. Obwakabaka bwasazeewo olunaku luno olw'obutonde lukwatibwe mu ssaza lino Mawogola ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Okusinziira ku minisita w'obutonde bw'ensi bulungi bwansi amazzi n'enkulaakulana y'abantu ow'ekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo enteekateeka ya wiiki ey'obutonde bw'ensi mu Buganda ey'omwaka guno egenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 era omwezi ogw'omukaaga omwaka guno wansi w'omulamwa ogugamba nti ku lwa Buganda ennyonjo tukomye obulabe obuva ku pulasitiika eri obutonde era enteekateeka eno ejja kukomekkerezebwa n'omukolo ogw'entikko ogw'okukuza olunaku luno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga. Abakulembeze b'olukiiko olw'essaza Mawogola batandise ku nteekateeka ez'okukuza olunaku luno omuli okukola embalirira okunoonya abavujjirizi n'okutema empenda omunaava ensimbi saako okuyonja ekifo eky'embuga n'okugaba obuvunaanyizibwa okulaba ng'omukolo guno oguvaamu bulungi. Omumyuka wa Muteesa asooka Musawo Susan Namukwaya asabye ab'eggombola nabo okutegeka era ono ategeezezza nti okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 12 basuubira okwenyigira mu nteekateeka ey'okusimba emiti awamu n'okukuba ensiisira z'ebyobulamu. Ate omumyuka wa Muteesa namba 2 Musawo God Lulese Nkungu akoowodde abantu ba Kabaka bonna okusitukiramu nga beenyigira awamu n'okujjumbira olunaku luno. Muteesa John Kankaka Kafumvu ategeezezza nga plastika bwali ow'omugaso singa abeera akuŋŋaanyiziddwa era ono ayagala abaana ab'amasomero basomesebwe ennyo ku ebyo ebivaamu. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Musaza Buddu ab'obuyinza mu Town Council y'e Kalungu mu district y'e Kalungu bagugumbudde gavumenti olw'okusuubiza Town Council eno okukuba kolas enguudo eziwerako omuli n'olwo oluva e Kalungu okudda e Bukulula kyokka nti bagenda mu myaka 8 tebalaba ku kolasi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu abirina. Abakulembeze mu Town Council n'ey'e Kalungu okulaga obutali bumativu kiddiridde gavumenti okuwa Town Council y'okumuliraano ey'ekyamuliibwa
ensimbi obukadde 300 kwezi obukadde olwenda ze baasaba okukuba kolansi kilomita emu mu tawuni kansi eno, ng'oluguudo lwe bagenda okukuba kolansi mu tawuni kansi ey'Ekyamulibwa lwe lwa Sonko Andrew Road. Era mu kiseera kino abatuuze mu tawuni kansi ey'Ekyamulibwa nga bakulembeddwamu ssentebe wa tawuni kansi eno Sagala Godfrey basanyufu olw'amawulire ga kolansi mu kitundu kyabwe. Wabula ssentebe wa tawuni kansi ey'e Kalungu Kiragga John agamba nti gavumenti emaze ebbanga kumpi lya myaka 8 ng'ebasuubiza okubakubira kolansi oluguudo oluve Kalungu mu tawuni okudda e Kaanika. Ssentebe ono Kiragga John agamba nti kikyamu gavumenti okubasuubiza kolansi n'etamubawa, ate nti abatuuze mu kitundu kino babadde bamulindiridde n'essanyu lingi nnyo. Ono ategeezezza nti mu kiseera kino abatuuze banyiivu ebitagambika olw'okubalimba okubawa kolansi, naddala abatuuze abali mu bitundu omwali mulina okuyita kolansi ono. Tulina okutya nti oba oliawo gavumenti bw'eryagala olulala okubaako oluguudo lweyagala okukola kolansi, tuligamba abantu baffe ne bagaana kubanga balina ekyokulabirako ekibi. Nolwekyo nsaba nti gavumenti olulala bw'ebanga yeetemye okukola ekintu, kubanga njagala okutegeeza abantu baffe ab'e Kalungu nti ffe ng'abakulembeze abalonda ab'ekibuga oba oliawo ne disitulikiti yaffe terina busobozi busobola kukola yadde kilomita 2 eza kolansi mu. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru, e Kalungu mu Buddu. Mu masaza Busiro ne Kyaddondo district y'ewa Kiseesa bye bannawakiso naddala abalimi n'abalunzi bettanira ebibiina by'obwegassi basobole okufuna obutale bw'ebirime, ennyama, amata n'ebirala. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe abaddewo ng'okutwakunkumula. Tujafuna obutale obwa hoteli obw'abantu kola export n'ebitongole ebirala ebituwa bbeeyi nneneko. Oyo ye Michael Lubulwa akulira ekitongole ky'obulimi n'obulunzi mu district y'ewa Kiso, era ategeezezza CBS nti abalimi n'abalunzi bazze babalaga ekyokwegatta naye nga tebakirabamu mulamwa, olwo ebirime byabwe ne babibadondolako kubanga tebasobola kwesalirawo ku bbeeyi yonna. Nti bwe kiba mukyatunda ebintu nga sikinoomu bannaffe bagula ebintu bajja kukunyigiriza. Ffe tukisobola okukola nga Wakiso district kwe kutandika okubateekateeka ne mutandika okukola ebibiina ebyawamu. Nemanya nti abakasooli tulina ekibiina kyaffe, abamuwogo tulina ekibiina kyaffe. Mu mbeera eyo musobola musalawo ku bbeeyi n'egula ebintu byammwe. Okutuuka ku bino kidiridde abalimi n'abalunzi ab'enjawulo okwekubira Omulangeri district okuvaayo bayambe bbeeyi ebirime byabwe awamu n'ebisolo olw'okubulwanga akatale, ate ne bapadondola buli kadde ekibaleetera okufiizibwa. Michael Lubulwa ayongeddeko ategeeza nti ensonga y'obutale tekoma ku balimi bokka naye n'abalunzi kubanga bangi ku bo bafiirizibwa n'abawabula beekolemu ebibiina. Bwe tubeera nti nno tuli mu groups ezo, tulina group y'abalunzi b'enkoko, tulina group z'ente z'amata, tulina group y'abalunzi b'embizi. Kitegeeza nti bw'anajja okugula ekintu alina kutuukira ku group n'emugamba ffe embizi tutunda bbeeyi bweti. Kuba Kyabbasa Kawumasembe wano ewa Kiso mu Busiro. Musaza Buddu bwana mukulu w'ekigo ekya Our Lady of Fatima Buyaga kya Namukaaka Masaka, Reverend Father Nestus Mugisha asabye abakkiriza nga bayita mu bika byabwe bawagire enteekateeka z'okukulaakulanya embeera z'abaweereza. Bino Reverend Father Nestus Mugisha abyogedde akulembeddemu mmisa ey'okukuza olunaku olw'ekigo kyabwe ekya Our Lady of Fatima Buyaga, nga era mwe mubadde n'okusonda ensimbi ez'okumaliriza ennyumba ez'abafaatha ezeetaaga obukadde 123 era nga mu mmisa eno obukadde 52 bwe busondeddwa. Simanya abakristo mwenna omulimu gwe mukoze okusonda ssente nga tuyitira mu bika byaffe. Twebaza nnyo omugenyi waffe omukulu Mukisa olw'omulimu omulungi gw'otukoledde. Tweyanziza omwana waffe nzaalwa olw'okwaganya ekitundu kyo, okwaganya abantu bo, n'osobola ate naawe okwagala ekitundu kyo okola ntikikulaakulana si mu by'omubiri byokka naddala ate n'eby'omwoyo. Tusaba Katonda ffenna ayongere okutuwa omukisa mu byonna bye tukola, yongere okutambuza byonna bye tukola nga tumanyi nti Katonda gwe tulina okusookerako byonna. Abadde omugenyi omukulu mu kusinza kuno Ssaalongo Mukisa Paulo owa Mukisa Property Consultancy awaddeyo ensimbi obukadde bw'eza Uganda 20 ku mulimu guno, n'asaba abantu baddeyo ewaabwe mu byalo bateekeyo enkulaakulana wamu n'okuwagira emirimu egikolebwa abantu. So nze nzikiriza ddala nti bino bye tukoze bye bigenda naffe, naye nsigadde nkubiriza buli muntu ddayooko mu kyalo ewammwe olabe bafaaba basula batya, ennyumba babeeramu zituukanye n'omwoleeza Katonda we yali badde. Kereziya y'ewammwe erabika etya, kkanisa eri etya eyo, ate omuzikiti gwe y'ewammwe.
Saalongo Mukisa Paulo agambye nti bakugenda mu maaso n'okuwagira enteekateeka ez'okuzimba amasinzizo mu bitundu ebyenjawulo ng'engeri y'okuddiza ku bantu olw'obuweereza bwabwe bwe babateekamu. Musaza Buddungo okulonda kwa kamyufu aka NRM okwa Masaka City kwa lunaku lwa leero omuduumizi w'ekibinja eky'amagye ekya Amadi Division ekasijjagirwa Masaka Major General Deus Sande alabudde aba NRM e Masaka abali mu kalulu kano bakomye kyayise okusiiga ejje lya UPDF enziro tiryenyigidde mu kamyufu ka NRM e Masaka. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja yabirina. Major General Deus Sande waviriddeyo okulabula bana NRM nga bana NRM abali mu kalulu kano balumiriza nti amagye geyingiza mu kulonda kuno nga waliwo omu ku beesimbyewo ku kifo kya ssentebe wa NRM wa Masaka City akozesa amagye nti era ennaku zino amagye gabadde gakonkona ekiro ku nzigi z'abagenda okulonda olwaleero. Aba NRM bakubidde omulanga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga CDF era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nti aveeyo mangu ku bigambibwa nti amagye okuva e Kasijjagirwa Masaka ge gali mu kalulu ka NRM. Wabula aduumira enkambi y'amagye eya Amadi Division e Masaka Major General Deus Sande bano abalabudde ku kusiiga UPDF enziro. Major General Deus Sande ayogedde ku munnamagye Kano Samba gwe balumiriza okweyingiza mu byokulonda kwa NRM nti ono si mujaasi w'e Kasijjagirwa wabula akulira reserve force. Babyogera gati gutokiraba nti kintu kya bulimba ekiri straight forward kati amagye mu bintu bya kalulu ka NRM bagaramuki mulimu abaserikale abeesimbye. Ebyo nga bikyali awo akamyufu ka NRM ak'olwaleero akasuubira okubeerako vaawo mpitewo mu kibuga Masaka kagenda kwetabwamu banna NRM 6 okuva mu divisioni 2 ez'ekibuga Masaka nga buli divisioni Nyendo Mukungwe ne Kimanya Kabonera buli emu ereese aba NRM 3 wabula ng'ensonda zitusiinyizaako nti akalulu kano kateereddwamu omusimbi mungi era nti waliwo ekibinja ky'aba NRM abagenda okulonda olwaleero nga kino kimaze ennaku 4 nga babakweka basuzibwa mu hoteeri emu wano mu kibuga Masaka balya banywa nga bagenda kugibwayo olwaleero babatwale butereevu ku Liberation Square balonde era waliwo ebigambibwa nti buli omu yaweereddwa bukadde bwa nsimbi okulonda.